Mbuuza gwe omusomesa wa geography, amudaati gy'osomesa abaana gwe wali otuuseeyo? Amudaati gy'osomesa abaana gwe wali otuuseeyo? Oluvannyuma lw'ogenda e Nakapiripiriiti ne wannuma kilomita zange 9 n'enjokya amafuta amazima nga tawuni teyenkana na Kyambazi. Nga tawuni teyenkana na y'Ebusubi, amaanyi gampedde waffe Ebusubi Kyamaganda. Kati mba nkomawo ne ngwa Kapanda ne baŋŋamba nti amudaati kilomita 3 mu Nyakonze kaŋŋendeyoko. Nasoose kusanga kakoolansi, maama laba bwe ngwa mu mbi. Nakavuzeeko ndowooza eddakiika yabadde ng'emu oba emu kitundu awo 2. Ne ngwa mu mbi ne ntandika ekitaka ne ŋŋamba Mukama Katonda kikino. Omanyi okuvuga oluguudo nga lufaananako olw'ekiwangala? Omanyi okuvuga oluguudo nga toyina muntu gwo yino kiwangala osanga abantu n'amayumba leka n'okuleka. Naye kati wano okugambe nga lufaananako lwa anti ndowooza olaba abantu be nnabadde nsisinkana. Yeyo embeera. Twolekedde amudaati kilomita 34 okuva ku koolansi oyo gw'olabye, olugendo olukutwala mu disitulikiti eya Amudaati ne mu tawuni ya Amudaati. Nkimanyi nti kye neebuuza naawe kye weebuuza. Amudaati sitole ki? Kyanjawulo ki ekiriyo? Waliyo embeera ey'enjawulo? Olaba tutandikidde ku ttaka mpozi nga maaso eyo tujja kusangayo akakoolansi. Naye bwe kitaba ekyo, eno ye tawuni gye nasanze ku kkubo yokka. Ekkubo erikutwala Amudaati, eno ye tawuni yokka gye nasanze. Eyo nga bw'ogiraba era nga bw'ogibuuka, bw'otagula kyakunywawo, bw'otagula kyakulyawo oba owedde. Naye ng'onaagula ki? Ekyokunywa oba ekyokulya. Olwagiyiseeko ne neeyongera naddi nakagina ne nsanga koolansi, amaanyi ne ganziramu ne nga nti ekitegeeza wali waafa bufi, kangikalakata enampulira. Ne neebalira nti kilomita 34 mu ddakiika 10 nja kuba nzimazeeko. Maama, njagala otambule nange weetegereze. Njagala otambule nange weetegereze. Naye byonna bye tuvuga n'entambula gye tutambula simanyi oba kyendaba kyolaba. Situnnasanga mmotoka yonna. Simanyi oba kyendaba kyolaba. Sinnasanga mmotoka yonna. Okuva ku bantu bali be twayiseeko nga beetisse tetunaddamu kusisinkana bantu balala. Okyetegereza nga bwe nkyetegereza, situnaddamu kusisinkana bantu balala. Kye njagala okutegeeza nti disitulikiti ya Amudaati erimu abantu 14,300, disitulikiti ennamba. Abantu baayo wali owulidde abantu be bayita abapokoti? Ono nno gwe tuzzeemu okusanga. Naye akagambo kali ke twagambanga busimanyi abakalamojja tebambala. Abeeno bambala wadde kyalo naye bambala. Simanyi oba kye nnengera naawe kyolengera. Naye ndabanga koolansi era aweddeko. Tuzze ku ttaka, Mukama Katonda. Tuzze ku lw'ettaka. Wandifundako olw'ettaka nga lwa mmalamu, naye manyi olw'ettaka nga lwa mayinja. Gali amayinja agava mu nsozi. Mukama Katonda asaasira omuddu wo. Naye kati ojja kwebuuza, lugonvu Amudaati ono nayo kyofa ki n'ensi? Vumbula. Gwe toyagala kumanya disitulikiti ya Amudaati butya bwefaanana, kale gwe oba toyagala, nze nabadde njagala. Era nga kaŋŋendeyo ndaba Amudaati nga disitulikiti efaanana etya. Ekkubo lyeryo nga bw'olikola lyerikutwala Amudaati. Mbadde nkutegeeza nti Amudaati eno abantu baayo babayita abapokoti. Jjukira nti ne mu ggwanga erya Kenya eriyo abapokoti. Abapokoti b'e Uganda bwe boogera n'ab'e Kenya bye bimu bye boogera. Era bano ojja bageraageranya nga bw'olaba Abakalenjin, gundi eyo y'emu era okwogera bawuliziganya. Akapande kano katugamba ki? Omanyi buno okwolabira n'omanyi emmotoka gye tusoose okusanga yeeyo. Ogirabye? N'omuntu gwe tuzzeemu okusisinkana yo, welcome to Amudaati. Welcome to Amudaati. Emmotoka gye tusoose okusanga yeno mmotoka ki? Mmotoka ya Coca-Cola gye tusoose okusanga okuva lwe twawese okuva ku koolansi nga tuva
ennakapiripiriti agudde ku eno programu yokka naye emabega tuli mu Karamoja naye emabega ojja kufolowinga videos ezo olabe Karamoja bulijjo gye boogerako yeetya Kenya Amudati esalagana n'eggwanga erya Kenya mu buvanjuba bwayo East esalagana n'eggwanga lya Kenya era ekimu ku bintu bye neetegereza ezo piki entono ze nasanze nabadde ngoberera eyo piki entono ze nasanze enamba plate zaako z'eggwanga ly'e Kenya Amudati saalabyeko pikipiki simanyi sijaga nti ziriyo naye saalabyeko nze nga nze akabanga ke namazeewo nga neetolola saalabyeko ne mu kkubo saalabyemu pikipiki ng'erina namba plate nga ye Uganda namba plate zaayo ze Kenya si ze Uganda ekintu ekikulu kye bakola mu Amudati district kulunda naddala obusolo buno obw'owansi ng'endiga n'embuzi ze nasinze okusanga ente zaabaddemu naye nga ntono egyolaba ze eŋŋamiya awo nazisanzeewo nga bazuuliramu naye omanyi okulaba eŋŋamiya kati zino z'ente zensanzeeko naye omanyi okulaba eŋŋamiya ng'eringa egenda okukoonoka efe olw'enkalamata ng'eringa egenda okukoonoka efe olw'enkalamata ebitundu ebimu olina by'otuukamu n'oga nti ndi mu Uganda oba olwabadde okutuuka mu kifo kino ne bampeererezaawo message ne baŋŋamba nti nnyingidde ku netiwaaka y'e Kenya era bw'oyingira wano emirongooti gitandikirawo okusoma mu ggwanga erya Kenya netiwaaka ekozesebwa wano ya ggwanga lya Kenya era olw'okuba nti nadde ku roaming awo kyazze mangu nga nsobola okucommunicatinga naye nga ndi mu system oba mu netiwaaka y'e Kenya bantegeeza nti mu Amudati layini z'amasimu eziriyo abantu abaliyo simanyi oba bayina n'endala naye bange nti abakozesa nnyo layini z'eggwanga erya Kenya ye netiwaaka gye basobola okukola ki ye netiwaaka gye basobola okufuna simanyi oba weetegereza piki eyo namba plate yaayo nayo ya ggwanga lya Kenya oyinza okwebuuza tulagawa oyinza okuba gwe wakatwegattako tugenda mu Amudati emu ku district ezikola ebendo ba sub-region eya Karamoja bagiyita Amudati erina population y'abantu 14,300 ye Amudati naye nga bw'ogirabye gambye n'akasanga emmotoka emu ebadde etisse ebyakunywa ebadde ya Coca-Cola abantu baalumaggamagga simanyi oba olengera eri osobola okunsikirako munda muli okiraba nti ennyumba zaabwe ziri wakati mu busaana amaka tukayiseeko tunaddamu okafuna olaba omuntu bali omwo munda mu busaana mwe bali mwe batambulira kati bano ate bo bakyalimu obulamu buli obw'Abakaramoja buli wano twali tutuuse ku kitebe kya district eya Amudati ekitebe kya district ya Amudati kakati wakati ng'owangaalira mu Uganda oyinza okuba oli muyizi oyinza okuba nga ebbanga osomesezza ku district gye bayita Amudati osomesezza ku bendo ly'e Karamoja era olikuba budina naye nga totuukangayo kagikulambuza district gy'obadde osomesa ya Amudati yeeyo era abaana osobola obbagirayo akatambi ne balaba Amudati abaana osobola obbagirayo akatambi eyo petrol station ogirabye ate oyo avudde wali ku district simanyi oba omulabye avudde ku district azaawo ndowooza oba amafuta ga generator oba amafuta gaaki Mukama Katonda emmotoka nasanze eki nagambye omusomesa osobola okukwata obutambi buno n'obuteeramu abaana b'osomesa ne balaba bye basoma kati no wano ogamba tetuyingidde tawuni ya Amudati wangi tebaŋŋamba nti tuyingidde tawuni ya Amudati bannange eno ebeera sitenseni tebaŋŋamba nti tuyingidde tawuni eya Amudati eyo Uganda mwe tuli
naye nagambye nti netiwaaka yakyuse dda esoma mirongooti gy'e Kenya naye nga tuli mu ggwanga Uganda. Era disitulikiti ya Mudaati olaba amazzi obubuzi buva eri ne bujja ne bukomba ettosi waakiri bufunemu akabeerabeera ak'otuzzi. Eryo ly'eddwaliro lya Mudaati maaso awo ly'olaba ly'eddwaliro erya Amudaati. Ekkubo lya ttaka. Kolansi we twamusanze watono mwamulabye naye kiraga ng'ewaaliwo kolansi simanyi bwe kiri kubanga eno walinga ewatabanga kyokka ate wali we tuyise nga wali kolansi alaga nti yali akoleddwa. Eryo ly'eddwaliro ery'ekitundu Joint Medical Store waawo abalwadde n'abasawo nakiweewo. Weewo eddwaliro lya Mudaati olirabye bw'olwala bw'oba oyagala kuzaala bw'oba oyagala ki awo naye totijja mb'olabye waliyo bizinesi tebalina ddwaliro ani anaakuwagira ku mbeera gy'olabye. Tawuni ya Mudaati ogiraba yeeyo kati tugiyingidde Amudaati tawuni yeeyo nga bw'ogiraba. Mmotoka piki ozirabye endowooza kati eno mmotoka yakubiri gyensanze waliwo eri wansi ogirengera zeeze emmotoka ze naalabye. Ne mu tawuni ya Mudaati nga Amudaati tawuni okimanyi nti namwo mwennyini temuli ntambula. Eno ye tawuni Amudaati district, eno ye tawuni yaayo. Amudaati eri kilomita biringa 4 okuva mu kibuga ekikulu Kampala. Ziri mu kilomita 4. Ziri mu kilomita 4 okuva mu kibuga Kampala. Kiyinza okukubeerera ekizibu okuva e Kampala direct ng'ozze ya Mudaati naye kijja kwanguira bw'ova e Kampala osetolingire mu Moroto town zino district oyingire nnyingire nga bw'ozifuluma kubanga muganda wange okusinziira ku kyendabye siyinza kuwalirizaga nti jangu Amudaati wadde nalengeddeko waliwo wooteri awo ku kalina gyendabye eringa bagiyise oba guest house oba motel something like that. Kati wano nno olabira ddala ng'amazima olinga ayingira mu ggwanga erya Kenya. Simanyi oba bwe mbiraba naawe bw'obiraba naye ndabira ddala ng'ayingira mu ggwanga erya Kenya. Eyo ye tawuni ya Mudaati. Eno ye wava bw'owulira be bayita abapokoti bava eno abapokoti. Wali obawuliddeko? Olinaga nti nze ndi mu pokoti kakati abawoza twasomoka Lwera twasomoka Kiyira twasomoka Mayanja tonyumya. Omwana ava eno ddala kiki osobola omugamba nti Kampala aganye? Omwana asobola okuva eno ng'agenze ku Bwakadaama ne Nyonyoza. Ate nomunayo basanga naye ekkubo nga ndaba ng'eriko magundi tuwete. Tuwete. Tuwetereka n'okuleka tondeetera bizibu. Mbadde gamba gye tuwoza simanya tosobola mujja eno n'atakola munnange omujjayo n'omutuusa okukola. Naye nongoza kimu ku bintu byendabye abantu beeno batamiivu naye ndowooza kiva mu kuba nti emirimu mitono. Emirimu egyandibaddeyo bwandibadde bulimi naye ettaka lyawe zzibu n'omusana mungi okulimako kizibu. Eyo ye kalina yokka erimu Amudaati yeeyo ye kalina yokka erimu Amudaati eyo gy'olaba. Era bw'ojja mu Amudaati awo w'osobola okusulako bwe kiba nga tekyebeereka. Muyimbi ki eyali avudde e Kampala n'oyimbirako Amudaati? Mutubuulire bannange, ani gwe baali baleese Amudaati okuyimba? Omanyi abaana bakuba gundi bakuba kaalo ku kaalo naye eno tebawaana lutalo okuba kaalo ku kaalo. Amudaati nedda eno tagimanya amazima. Mbadde gamba nti okumukusoomoozebwa lwaki abantu beeno bw'obatunuulira abasinga batamiivu. Okuva ku myaka ndowooza 15 olaba nga baguuli abamu abasinga tugambe teri mirimo. Omuntu akeera kutuula, okulima kutono, okulunda basindikayo baana era obwana bw'osanga nga buli ku nte, bw'osanga nga buli ku mbuzi, bw'osanga nga buli ku ŋŋamiya bwe buzirunda n'endiga.
kati omukulu n'akeera n'ava ewaka n'abeerako ewaka n'ajjako mu Stenseni bw'atyo. Muganda wange ensingazi ensingazi naye tulaba nti Amudaati waliwo eyaŋŋaye nti eno nozza omusango e Kampala ojja ne weekwekeno. Muganda wange bakufuna, tolaba nti wala bakufuna nga wazizza omusango era bagambirawo nti twamukukunudde Amudaati twamukukunudde Amudaati. Naye nga nzikiriza nti tutambudde era nzikiriza nti bingi obirabye. Njagala basiibula siyinza kweyongerayo nnyo kubanga ndaba ne tawuni tuli mu kugimalako. Yeeyo tawuni, tombuuza tawuni ndala eya Amudaati yeeyo, ate nga balina ne kooti. Ogirabye ennamba nti ye Kenya? Ogirabye? Balina ne kooti. Baba bateerayo kooti. Ate eno kati obuzzi bw'emisango obuliyo baatamidde ne balwana. Obuzzi bw'emisango obuliyo baamukwatidde mu bwenzi omusajja. Ate n'abasajja be bajooga. Abakazi bantu balamu nnyo. Petrol station ng'oggyeko eri pampu gye twalabye. Eno gye ndabye. Eno ye petrol station gye ndabye. Bagiyita batya? Makiro Amudaati. Banaye munzikirize mbasiibulire wano. Mwebale kutambula nange, mwebale kubeera nange. Eyo ye Karamoja Amudaati tugirabye. Mubeere bulungi.